bakubwira nti otugambye bakugamba okukalirira yani bakusaba emitwalo 3 nga ogenda kalirira oba buli lunaku malinaku naye ekyo kinakiwe badde nga bugenze oba like olinga atandise eddoozi naye wegamba nti okulayo eddoozi bweki ejja kusobola okutwalirizaako mpolampola nga okomawo n'okomawo mpaka ddoozi yo wetwayo ki ekyo kigenda kuba nga kikomawa okukalirirako okw'emirundi 10 ojja kuba tokyasobola kudda mu ddwaliro oba ojja kubeera siri okyetagisa okuba nga ogenda kubanga ndabuuzaako musawo emubuuza amugamba nti kuba kuwewezaako buweweeza naye naŋŋamba nti doozi kati ebisente abasabye za doozi kati tuzimanyi oba doozi wegwayo oba akuddamu ne bakwongera endala ziba za doozi kubanga waliwo obuti bwe nabuuza ku balwadde baamu bamugamba nti naye kati ebisente bweziwaayo oddamu n'owaayo endala nobogayakolyetyaa ezo ziba zimala bagenze toddamu kuwaayo yali ategeeza ku eyo gyakugambye esooka y'okukalira emirundi 10 ennaku 10 kati ennaku 10 bwe ziba ziweddeko simanyi kisinziira bw'oba toteredde era abo bagenda mu maaso era okusabayo akasente akalala simanyi awo oba baddamu naye ng'ala tebasobola kuleka ng'ate tekugedde Bayo. Bueno, yo vine. Vamos a hacer kadaka, Jordan. Jordan.
Abona mulimu nno obutabawo bw'omukyalo ashala David. Ng'olowooza basitula kamera ogenda bikwatire wali. sabuni, mucere, kawunga, kyalo, ebinyeebwa natuganda osina kwetaaga mmere bwebakoboweereza abagurupu nabo bagambe nsimye nnyo era mbatumira bakwagala nnyo nabo bakutumidde nnyo bakwebaza obutadduka ku baana basulawo abaana nobera maama waddala era yonna basigala batubanja emitwalo gyali 68 ekibanjibwa naye tugenda kusasulako Adamu Aleni atibaddeamukabaddaali wasanya musanyusiza nnyo okutambula mu leero tegenda kwongera okutambula abantu abalina ebyokulya bino nabyo bwebigula omubiri gugwamu lwagaba okozeemu oli munnange mbadde kaleko ate oli wali munene naye tofaayo nene nnyo erawo yakuddamu kiri 35 era ayongera akatwaleyo ku ssomero abaana bano najjaawe mabega English. Omwana gayise Luzungu. Yeah, gamba. Thank you Ashala Foundation. From Dhaka, Dhaka. Kakati ambassador. Kati baganda bafe abali. So far, kikoleddwa. Singa Uganda ibamu abantu ngaba. You have about
ese yaffe zenzikiza nti lusuku ede lwaliwa kubanga buli ekyetaagisa kiri wano ensi etaalinamu nzira yalimu akasana akaali ak'ekigero enkuba ey'ekigero ebigimusa ettaka eggimu n'amaloboozi ag'ettendo byonna bisaaniko naye olw'embeera y'ensi obukyayi bugenze butukwata amataala kakati nno singa ashalaavu ne gurupu eyo yonna ekola obuweereza buno singa tunaye abantu abalala nga 10 nga bano bandibadde musetenkani ate nsaba ambasada singeetera gyali ayise ekisinga ekimu kikolwa taata wakwambaza obubaka bwamubutukiziwasi singa ono egajagise ekikodeddwa kya ttendo malayika ennungi ezibamba ati n'obulamu basinga n'abaana bannangiza kumisitera yatuzaaaya tuzisembayo naye ngezoba malayika agamba nti kali ono obulamu bwe n'obutamufiirwa nabikaeko nakayongera okutoolanira nenzikiriza abantu bonna singa abatoola tebalina bambi bakyala bataata abatoba n'ensi tebalina naye akatiyayo ke bafuna kebagattagattaga nti bakabeko munafu alumu atambule so mukawaira akuira wansi wambulire gakusasingo wabangu engeri erala gyasobola okukisaasaanya mu mukwano gw'okuna okunasengo sekatasoatambula omugambi atunula mu kamera naye nze mumumanyi kati okwesitula bwati okutula mu kamera senga mwezi omulonda mubaawo era mulabe nedakika teweze so saba amaasoobakawakozi kati obugambo nga tusembayo senga kati obulamu bw'obutambula obaawo otya okufuna ekyokulya abaana okufuna kakazungi ngaako nawe benyini okutambula okuleetawo obulamu kakati luli nalinga nkola nanga mbeerawo n'abaana wali okolanga omwami oyo bakolerako nnyo nyamba okwatako naye olwadde bwajja naye kati embeera gyendi omanyi sikyalina ntiwalaokulyawo kujja kwera ng'oli azze nakukyalirako Ate buno bakitudde wemberedde mu kiritu bano abeerera ne banzira okalirira okukutya singa abakulaba eri bayinza obutategamba kale nange tebannaba kumutandikako naye nga temanyiira obulwadde bwe obulakajija naye simanyi oba
ekyokusinga abantu eyabakula okugamba enaalabye katandika bambi singa asobola atikisiti kino nakinkwasizaako olirawo nawe kubanga nomulamu gutambula n'abaana bange kyensaba ku bantu bonna bange abalaba era gyerimu nangiraba janjabitegeeranga bange era abasawo bakalawo naye ne bwolaba nduddewo ate nga kutumira kuzibu kubanga nayitako bange abadde tebannaba kuzimalayo ngate nina okugenda ku mmande simanyi oba banaaba Uganda esatu ne asatu kakati ne bansololako emitwalo kakati nga wakiweddeyo 10 kubanga ne baŋŋamba nti bajja kunkalirira okumala ennaku 10 buli lunaku nga bankola ki nakalirira okumala ennaku 10 naye kakati era ekyo kyendi awo mbadde sinazikola ki katwongere okuba nga tusaba tumanyi bano abantu abalaba balina omutima omusaasizi balina omutima ogwagaliza okubanga oba oli awo obulamu bw'abantu okuba nga bubeerawo nga tuzeeko emabega mbaenjega senga ankondoza ensonga ezuulidde ezabuuliza oba oli awo kimbadde sinabakujjukira nti otugambye bakugamba okukalirira era ne bakusaba emitwalo 3 nga ogenda kalirira oba buli lunaku okumala ennaku 10 naye ekyo kinakiwedde badde nga bugenze oba like olinga atandise doozi nga wegamba nti okulayo edoozi bweki ejja kusobola okutwalirizaako mpolampola nga okomawo n'okomawo mpaka doozi yo wetwayo ki ekyo kigenda kuba nga kikomawa nti okukalirako okw'emirundi 10 ojja kuba tokyasobola kudda mu ddwaliro oba ojja kubeera sikiro kyetaagisa okuba nga ogenda kubanga ndabuuzaako omusawo emubuuza amugamba nti kuba kuweweezaako buweweeza naye naŋŋamba nti doozi kati ebisente abaasabye za doozi kati tusimanyi era doozi wegwayo oba akuddamu ne bakwongera endala kuba za doozi kubanga waliwo obuti bwe nabuuza ku balwadde baamu bamugamba nti naye kati ebisente kuziwaayo oddamu n'owaayo endala nobogayakolye ti aa ezo ziba zimala ziba zenze tokyazikuwaayo yali ategeeza ku eyo gyakugambye esooka y'okukalira emirundi 10 ennaku 10 kati ennaku 10 weziba ziweddeko simanyi kisinziira bw'oba toteredde era abo bagenda mu maaso era bakusabayo akasinta akalala simanyi awo oba baddamu naye ngaala tebasobola kuleka nga ate tekugedde nga tuvuddeyo eyo abannange emboozi y'omukyalo ono maama w'abawini Kadaaka Kadaaka yawangedde sinyama bannange mukwatibwa ekisa omanyi bino ebintu byonna si buli omu nti aba ayina naye
omutima ogwo oba emmeeme egabeeyo ebiseera ebisinga Mukama Katonda naye alina owakwatirako n'agamba nti akati okutta emitwalo 2 nti ogiwadde maama Winnie ati Katonda mu kifo ky'ebiri akongeddemu ate 2 okitegeera. So ng'wenna alina omutima ng'ogwo ogw'ekizadde because munnaye buno obulwadde maama wa Winnie yabwesanga nti noba yali abwagala okubanga ate abaana bo oba bumuggyako ate n'obuvunanyizibwa bw'alina obw'abaana saako ne anko bwagezako okubakulaki ng'akuyambako. Tubadde tusaba bambi mwenna abatulaba ku Aisha Love Foundation mwebaza emirimu gyonna gye mukola musonza akasente ka school fees abaana basanyufu. Aisha Love yekennyini abaana we yabasangira baali balwadde bagasulayo kabiiru abaana twakomawo ng'abaana bateredde bali mu mbeera nnungi n'aka school fees bekajjiraawo. So tusazeewo netugamba nti ate tujja kukoma kubanga tulaba abaana ate nga ye maama tumulaba tuwulira muwulire nga ankolako ng'akutugamba. So n'atuyamba netujja netukulabako naye embeera gye tusanze mu like tesanyusa ate wamaanyi naye ate nga tunotambula naawe naddala abasinze nga tumaliriza abasooka batemutegeera akono musinkana mutya akutegeera atya oba ng'okutegeera otya. Era munnange wano wendi wennyini ange era weyansanga era alabika ye yali aludde ekiseera nga ndulaba bange era yajjanga ng'alina emmotoka ye yagenda okujja ng'alaba era nambuuza nti nnyabo nagamba nti mbadde nsaba kwogerako naawe kale okwogera nambuuza abaana munaabana kiki nga tebasoma muna abaana tebasoma sente tebakola ki naŋŋamba nti no kale okufuna olunaku nkomewo awo n'agenda era ne wayita ebbanga era n'akola ki era n'akomawo twogera ddala ku nsonga ezo wena nga tulanda netena nga tulanda batandika okumanya ewaka ate ne baagalayo ate ne basanyuka nnyo anko obubaka kiboyinza omu masaawa zino nga waaliawo kubanga nebaza Mukama eyamuleeta kubanga yonna yonna gyayita eri amayumba eri abaana naye taba bwateeka wano Mukama n'amwogereramu n'ayogera n'abaana era mwebaliza ddala byonna byaba anti Nabukenya Silvia embeera bwetyo bwagezako okuba nga atutambuza Mukama Katonda era nga wamukwatirako n'abantu ab'omutima omulungi abetusanze obaolyawo nga bamukwatako anti maama ono bambi talina gyakola mu mbeera yeeyo nti ate alina abaana 3 abaana abo 3 ate anko era yagezako okuba obaolyawo ng'ayambako kugamba ekyokulya kiba kiri awo nga kyetaagisa asabuuni omuntu okwoza okunaaba kaba keetaagisa oba oliawo ne kasukaali ng'abana abaana nga embeera gye balimu nti baalina ekifaananyi kye baali balina anko kyeyabasangako weŋŋamba nti yeragongo naye oba oliawo kati bakyuse kubanga fe bajja babasanga bulala ate ng'atugamba nti ate awo mubasanze bulungi naye tebuli bwe tujja tukomyewo ate tulabe ng'ate era embeera ekyuse ddala abaana beeyagaza twanasanga omwana ng'akaaba olukukosero ng'akaaba neŋŋamba nebanyange nempulyange enaku enkutte omwana omuto ono agalina musango
obaolyawo kakati ebirwadde nga bino lwaki biba bimumbagana naye bwenzira olunaku lwaleero basanze nga basanyufu sinziramu essuubi nti waliwo eki Katonda kyagattako ku baana bano basobole okuba ate nga obaolyawo batambulira ddala bulungi. Nsooka okwebaliza ddala Aisha Love Foundation, Aisha Love Kaleera, weebale nnyo weebalire ddala okuba n'omutima ogwo omulungi okugamba nti nno nti siina nnyo naye ate nsobola okuba nga ate bano omutima omulungi ogwo okusobola okuba nga guyambako wabula olwokuba nti olina omutima omulungi nti omuntu yenna gwoba otuukiridde n'omunyonyola ensonga zoba idea ye gy'olina nti asiima busiimi agamba nti ninayo ebibiri ninayo omutwalo ninayo ebiri ninayo 10 niboomera okuba nga bakola ki nga bamukwasaganyizaako. So singa oba olyawo yali talina mutima mulungi ng'ogwo nti n'ebyo ebintu teyandibikoze ekitegeeza nti naye bakuba nti omutima omulungi ogwayina nti omuntu yenna gwakigambyeko awulira nti ekintu kyalese kirungi kubanga nti ayagaliza. So amanya bampita ambasada owakabi embeera yakimpowooze kubanga sisobola kubeera nga ndi musanyufu embeera gye nsanzeewo. So mbadde mbasaba mwena gye musinzira okubanga ate mwongere okubanga mutwegattako kubanga tutambuza olugendo luno ate abantu bano basobola okubanga ate babako ebyafaayo baba mu byafaayo mwabo abantu bezituze nga tutambula nabo. Omukyala bamutadde anko bya mukazaako kakati madde nsaba munange naye aleko obugambo bwakiyange nange mama tusanga akyali mulamu musanzeewo twapulaninga tokutunala okumusanga akyali mulamu ekirala nebaza anko w'abaana mamirabamu kuba tasosola abaana musajja naye muntu w'abaana abaana bamuli kukaka abaana bakola kyana bakola kyasinakubaana baana naye atalina omutima gw'abaana mpozi ekirala nebaza ambasada niwomukubira ekimubaana ekirala nebaza Aisha Love olw'obutakoowa buli lwabeera abeera alowooza baana abo buli lwabeera aba alowooza baana naakuba esimu kugula abaana bawuliza siriwo naye nkusaba kulawo wesimu nebakugamba atwenatambula simanyi mukama simanyi kyali nkole naye buli lwabeera nakuba esimu tekola okuba n'omutima ogwagala waliwo okwogera nti oyagala ngaoyogera kyogere kimulumira ng'omuntu kimulumyenga namusaayi bwakugamba nti njagala aba ayagala bwakuwulira ng'oli munaku yena aba ali munaku walaba akaaba naye aba akaaba talinga wagamba kyavuula nga kakimulumire alina ekyalo baikuukalira mu kusatuukalira ewangazi neggulu byonna okutwaliza nga omukyala naye owekizo ennyo okukyala naye womugambira akugambirawo debola nange kankole n'abala bonna olina balimu bangi abakyala n'abaana olina eddante eddala olina eryande eddala eryakata